Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu zisema kuturo gukuwereza echo ekisinga nzede ni abatusake ensonga zisema nsonga no buwembo efuate obwekika ekyawagulu ennyo nnyini ddala ajagala okutegeeza nti yebiva ku kitebe kya NUP National Unity Platform tebiwomesa nakabululu oluvannyuma lwa Ssabakunzi w'ekibiina kino amanyikiddwa nga Buwembo Habib okubeera nga akwatiddwa police mu bitundu by'e Busunjuwali mu Mityana district ku Hoima Road nonno Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. nonno akwatiddwa ne bannamawulire b'ekibiina kya NUP abatambula n'omukulembeze wa NUP Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okuli Sama Uganda n'abalala bakwatiddwa olunaku olwaleero amutuntuli olunaku luno olwaleero ate nno ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Mubaraka Ngonono abadde yesimbyewo ku kifo kya Mayor Jinja City tawandiisiddwa akakiiko ka byakulonda lwaki nze nno naawe era ensonga zonna ogenda bango zitegeerera ddala malidadi sana kakati nno abatuuze batabukidde Pastor Robert Kayanja senior wali eri mu Lubaga bagamba nti tukoye olw'embeera eno mbeera kyetankudde abatuuze okubeera nga batabukira Pastor Robert Kayanja byonna mbikuleetedde osobole okubanga ate obifuna okusinziira ku mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda amanyikiddwa nga Julius Muchunguzi yavuddeyo n'abaako bawoninga n'abategeeza nti bo siba kubeera nominated oba siba kuwandiisibwa nsonga ki ze bawadde ez'essimba munywanyi nze nno naawe kaakati nno biki ebibadde bikolebwa ebusunju ebireetedde okukwatibwa kw'abantu bano aba NUP byonna nsobodde okuba nga ate mbikuleetera n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu njagala okubeera nga nkusaba nti video eno sooka ogimpera like bw'egiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku kino mwasula okubeera nga ati yagifuna ate era naawe nga gwe munondi gwo ogusoose okulaba video zaffe njagala okubeera nga nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video eno sooka ogimpera like bw'obanga gwe munondi gwo ogusoose olaba video zaffe nkusaba osubscribing kona mu kigambo subscribe then bw'omala ogende mu maaso n'okubeera nga ati osubscribinga mu ngeri emu nkujjukiza era n'okusaba gwe muganda wange ndaba nti tubakoledde omukutu omujjo gwadde ni exclusive wansi mu comment section nkuteereddewo link gy'ogenda otappingamu ekutwale direct ku deni exclusive wajja okusanga ensonga ate yezisemasonga wo wennyini nzikiriza ate tutandikire wano ku nsonga zineeno ziriwa akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti mbw abamu mmwe ababateereddeko emikono babateereddeko nini namba nfu ate abalala babateereddeko ng'omuntu omu yateereddeko abantu nga bana emikono era temuli bakuwandiisibwa wuliriza ababateekerako emikono babasiba kiwaani ne bawa ni numbers nga nfu okay abamu abalala nga emikono bagiwa abantu balala oli nasemba abantu nga banawo bataano ate nga tekikirizibwa muteeka so tubasaba abo abali ku mitendera abegwanyiza ebifo ebyetaagisa emikono mulabe nti abantu abo ababasemba ababawandikira ku mpapula zammwe n'abasayiningira batuufu si bafu ate nti balonzi kuba tufunye ezo reports abantu abamu basiba ebiwaanyi nga tebaliyo ne batuuka wano ku system oba mu system ne bateekamu amanya ne bateekamu names nga names zinfu era waliwo districts naye okusinziira ku bigambo bya musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Julius Muchunguzi agamba nti abamu bafunye abantu ababaterako emikono ne babawa nini numbers nga nfuna amanya nga tebali mu system eno system yemu ku system yalimu abantu mu electoral reform registers mu kalulu ka by election ye Kawempe kyokka ate era ye system yemu gye bakeberamu abantu mu kulonda akalulu k'abavubuka nga babalaga baafa dda emyaka mingi emabega ne twebuuza omugenzi yavaawo okudda alonde mu by election ye Kawempe ekyo nno bw'okiteeka ku mabbali ne tutunuulira nti era
zezimu ezaabo abatasangibwa mu register. Ekibuuzo kiri nti omuntu asobola atya okubeera n'ennini namba enfu? Yatojja kukimbuuza nange mbuuza ekibuuzo ekirala nti ate omuntu mu nsi abeera atya ne expiring national identification card oba ID? Nti babuuzaayo ku nsi endala baziwa IDs okuli expiry dates? Nti kale n'olabanga ebya Uganda byewuunyisa ate era buli kimu mu ggwanga lyattu Uganda kisoboka. Kaakati nno musajja mukulu Pastor Robert Kayanja ayolekedde obuzibu obw'amaanyi. Era Pastor Robert Kayanja ono abatuuze mu Lubaga wali wasangibwa Miracle Center Cathedral bavuddeyo ne beekubira enduulu nga bagamba nti ono yateekako buggwe n'asibirayo abantu nga tewali we bayita n'abamma ekkubo nga n'amamotoka gaabwe gaatuula dda. Ne twebuuza yiyi omusajja wa Katonda aba akola atya ekintu ekifaanana bwe kityo? Wuliriza. Kyamaanyi gw'abaana bazzo musoni tulina waliwo omukulu alina ekkanisa ennene wagabazzo alina ekkanisa ennene era y'omu kubakyaza pasito omugundi yava mu Amerika. Kakati alina ettaka lye naye ng'alina baliraanwa be nga basibirayo tebalina we bayita, basibirayo emmotoka zaabwe kubanga alina ettaka lye tateekwa kuyisaamu balala baneibaasi. Omukulu oyo Pastor Kayanja negodire mu bigere Deputy Sisi yagendayo n'agamba kyajja kusisinkana omukulu oyo banaaba wekkuba bayitewo bagende ewaabwe naye emmotoka zaabwe jazisibirayo. Waliwo ne mwami mukwaya ekyamaanyi w'ekitundu. Abatuuze bano mu lukuŋŋaana olubadde lutuuziddwa RCC wa Lubaga omujja beekubidde enduulu nga bagamba nti bo nga balirwana ba Pastor Kayanja yabaggalirayo tebalina we bayita era tebalina kkubo. Sebintu nga bineno bibeeramu engeri ya mirundi ebiri. Osooka ne weebuuza nti yaguza abantu bano yabaguza tebalina kkubo we bayita era bo bagulawo batya wantu we wataali kkubo. 1. Ekirala, Pastor Robert Kayanja akwata ate n'asibirayo abantu bano n'ababuuzaako we bayita nti bwe libanga ekkubo lyaliwo yandirireseewo oba nekiba nti yagulawo ng'abantu bano already we bali wabula n'abagattirayo oba nga yagazija okusukkulumako obululi bwe yali. Then ekyokusatu, waliwo ekintu eky'obuntu nti bw'osanga ku kitundu ng'olina balirwana abo tobagaana kubeera nga bayitawo olw'ensonga naawe gy'ova okutuuka awo w'olaga oba toyitawo. So okuwa abatuuze ekkubo we bayita kintu kya buntu era kya bulijjo. So ensonga ng'ezo nsuubira kw'odda ate ne ku ddiini nti omutima omugabi omutima omusaasizi n'ebintu ebirala bandibadde batunuulira nnyo ensonga eyo oba oliawo Pastor Robert Kayanja n'azigonjoola. Wano nno tutuuse ku kinyusi ky'embeera. Ssabakunzi wa National Unity Platform amanyikiddwa nga Buwembo Habib akwatiddwa bawambiddwa poliisi ab'ebyokwerinda wali e Busunju okuliraana Kiboga district mu district y'e Mityana ku nsalo za Wakiso district then kosa Mityana ne Kiboga. Era ono mu kukwatibwa babadde ku mukolo ogumu nga batongoza campaign z'omubaka omu eyeesimbyewo mu bitundu byeyo. Era wano we balonchingidde ne official poster ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ab'ebyokwerinda bamusazeeko ne bamukwata kansooka enkulabe ku mbeera nga bwebadde. That is a journalist, he doesn't have a card even here. Wait, enter. You are recording, you shall release them.
Okay. Mama, enter. Let me talk to you. Kamata yeye bikoze bitya ono nno Buwembo mukatambyako akwatiddwa ab'ebyokwerinda koteeka Sama Uganda ono nabadde aweereza nnyo era munnamawulire wa NUP abaami bano ne bamubuuzizza oli munnamawulire atalina yadde card. Sama abadde ayambadde press jacket one. And another thing, I want to inform these security operatives. Being a journalist, it doesn't mean you have to be working for a certain media house. No. A journalist, ye muntu yenna agenda maaso n'okubeera nga practicinga omulimu ogwo, most especially nga yagusoma. Currently, I may not be working with any media house right now, but I'm a qualified journalist kubanga nina ne documents zange ate tulina bannamawulire ab'enjawulo, tulina betuyita ba freelancer journalists. Who is a freelancer? A journalist who goes to field na capturing footage nawandika story nakola script nakwata story eyo najiguza registered media houses. Era osobola osanga freelancer ng'akutte story najiguza Bukedde nakwata story ndala najiguza NTV nga ye ali awo aba mutembeyi. He is a freelancer, talina boundaries nti akolera eno company naye aba munnamawulire. Ate we tuli mu modern world nti emikutu gino gyatuwa okubeera nga twafuna freedom, okubeera nti munnamawulire osobola okubeera ng'okola online, ng'okolera any online platform. You're a journalist. Kati simanyi mmwe katiba kike mukoleramu okumanya nti ono munnamawulire oba ono si munnamawulire ne musalawo batreatinga bwe mutyo. Wabula ate mmwe mwennyini mu kaseera k'okubeera nga mukola emirimu gyammwe mukwata abaana bano ba socialites ne mukwata abaana bano be muyita ba content creators, ba tiktokers and so on, bajje babakwatira ebintu byammwe babitambuze. Wabula ne mwerabira nti ne mu mirimu gino emirala bakwata information yeno ne spreading eri bannayuganda kubanga ogwo purposely gwe mulimu gwaki gwa mawulire. But it's really unfortunate okulabanga mukutte journalism industry nga mugifefese ne mugirinnyako ne mugiteeka ku ttaka. Essawa y'olunaku olwaleero UCC yavaayo n'egamba nti teri munnamawulire agenda kukkirizibwa coveringa ku polling station. Teri munnamawulire agenda kukkiriza mu kalulu ka 2026 kuyemerera ku polls kugamba nti no wendaba okusinzira nga bwendaba embeera bweri kati gundi akyalebya naye wabula abantu bajja bamuswaba era wendaba nti abantu bajjumbidde nnyo okulonda wano. Ebyo byonna UCC yabigobye. Kati ekinyusi ky'amawulire ekituufu tugenze tukifiirwa oba oliawo olw'abantu abeeyagaliza ebyabwe. So kiranaku Ssabakunzi wa NUP Buwembo bw'atyo yakwatiddwa n'atwalibwa we tutannabategeera, but anytime tujja batuba informing era tubategeeze wali Sama Uganda then kwoteeka ne bannamawulire abalala. Eno nno session gyasembye okukola musajja wattu e Busunju. Weetegereza. Tukulebaza ssebo Sennabulya Juma, Honorable MP candidate ku tiketi ya NUP olw'omulimu guno omulungi. Era njagala kukubiriza ne ba candidates abalala mwenna abali eno enteekateeka eno mugijjumbire ne ba candidate bonna mu ggwanga mubeere nga mukulemberamu olutabaalo luno olw'okutongoza official poster ya His Excellency Robert Kyagulanyi. People power! Our power! NUP! Everywhere! Buwembo Habib bw'atyo mu kutongoza official poster wali eri mu Mityana mu bitundu ebimanyikiddwa ng'ebya Busunju
eyo ye function gyasembyeyo okukola n'agenda maaso n'okuba ng'akwatibwa ab'ebyokwerinda n'atwalibwa. Kale kaba kaseera ka nnaku ate era akaseera akajjudde okusoomooza oba okusomoozebwa okw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala. Kati nno ebya musajja mukulu wamanyikiddwa nga Kirunda Mubaraka ono nno ye si birungi yadde akamu n'akeddagala. Akakiiko k'ebyokulonda wali eri mu Jinja City kamuganye munominatinga lwa nsonga y'amannya nti tegakwatagana era okusinziira ku bo batunuulidde nga mu register alinamu amannya 3 ate nga ku foomu alazeeko amannya 2 gokka. Wuliriza. Aze wano Kirunda Mubarak Idris wano azenga nomination form jajjuza ng'eriko amannya 3 ate nga mu register ya Electoral Commission tumulina nga alina amannya 2 Kirunda Mubarak. Kati ago buwetegereza babeera abantu 2 si muntu omu, babeera abantu 2. Kati ate nga okukola okwewandiisa okutuufu era okujjudde olina okuwandiika omuntu nga ddala mulonzi ali ku regisita. Kati omulonzi gwe tulina ku regisita ye Kirunda Mubaraka ate omulonzi azze okwesimbawo ye Kirunda Mubarak Idris. Kati nga waliwo obutakwatagana ng'alina okusootinga ensonga eyo tusobole okulaba nga yeeyongerayo n'okwewandiisa. Yali yakuba ekirayiro ebya musajja mukulu Mubaraka bwe bityo nno bwe biri tebiwoomesa nakabululu bw'oba ogeze maaso n'okubeera nga ate yo biwuliriza. Kirimu emirundi 2: 1 okwetegereza amannya, 2 ensobi ezikolebwa akakiiko k'ebyokulonda, 3 ensobi ezikolebwa aba NIRA nabo tubavunaana olw'ensobi ezijja zikolebwa. Bw'osanga nga nze instead of Dennis ne bawandiika Dennis ne weebuuza baali ku ki n'obulwa embaata n'ozitunuulira butunuulize n'ova ku ekyo n'osanga ng'ono kiri bwe kiti ne bwe kiti. Anyway, Meya Mubaraka katukwagaliza ebisinga ate n'ezo ensobi zisobole okutereera. Abanywanyi munzikirize mbatere wano ate tusinkane nga guludde nakkiriza kubagga amawulire mangi ke tukyaleeta ande tuwakomyewo ate mu nkuba mpya. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.